Imba ketuze nako nyimba Melbato okoze nyingi tunuleka tunakola projects zikyali empya waliwo kano kabinuma abinuma ono wamuta abantu ne bamwagala lwaki tuyimba ku Besigye akalulu ako kaluma omwami oyo kubanze nzijukira kuvanga ndi mukyalo nga ndi mwana muto Besigye yesimbawo so kati banga eryo lyonna amazima gali nti obugumikiza nze buba bumpedde naye ayagumikiriza nnyo ne kamukuba nnyo kati nagenda olwo omukwano gwendimu gunuma nenfiringako ku bulumi bwa kalulu obwo because ndi mukwano my hubby is not around alifa so nenfiringa that pain nenfuna emboozi okuva mu bawagizi bange ng'olyagaba naye long distance relationship ogikoze otya ogisoboka etya like nenfiringa that pain nga nene nnyo manyi laavu erimu okusinga akano bwe kiri yalinga eyamukwanoko rape Reiki ali fine. Temanyi ali fine. Omuuliza mukwano gwange ne WhatsApp twogera. Ebyokayanira omwami kiri kitya? Tabiri munnyo tuli nnyo mu bimbeera zanoonya ssente Bata kano wakalabye Bata leero tukoze like ebyo tabiri munnyo. Engumi tamanyi nnyo ebya muntu struggle. Omanyi bya Lwasa Mary Bata? Lwasa omwami omukyala naye yamutadde gwabadde yafunye enjo. Anze cheche chingano genda kumbaga ezimusi wa bujulizi lwaki obumpesanga sana. Tuziye kayiba kano binyuma. Ani awandika mezivoba zogenda bafunamu naye mbagala tembagaliza bambi ate balina talent. So kyekikulu talent kyekikulu omukwano ogwo ogutugatta kikulu ebisigadde tujja kumalako. Okay. Kubanga balina talent. Njaga tutunile MBM oweze eyongedde okubanga at least music momota ate okola interviews n'abaana tobalekera olumu batambula no pushinga. Management ereta buli mwana alina personal manager oba kyonna kiri wamu nga gwe. Amazima gali nti mu kaseera kano tulina manager omufenna ne Katonda then abalala bwe banajja era nja kubabulira nti buli mwana yafuna manager we naye right now manager wange ye manager wange. Okay. Yes. So yakwasaganya. Tunulire enfumu ya music kana kayimba ketuze nako nyimba Melbato okoze nyingi tunuleka tunakola projects zikyali empya waliwo kano kabinuma abinuma ono wamuta abantu ne bamwagala lwaki tuyimba ku Besigye akalulu akalulu ako kaluma omwami oyo kubanze nzijukira kuvanga ndi mukyalo nga ndi mwana muto Besigye yesimbawo so kati banga eryo lyonna amazima gali nti obugumikiza nze buba bumpedde naye ayagumikiriza nnyo ne kamukuba nnyo kati nagenda olwo omukwano gwendimu gunuma nenfiringako ku bulumi bwa kalulu obwo because ndi mukwano my hubby is not around alifa so nenfiringa that pain nenfuna emboozi okuva mu bawagizi bange ng'olyagaba naye long distance relationship ogikoze otya ogisoboka etya like nenfiringa that pain nga nene nnyo manyi laavu erimu okusinga akano bwe kiri yalinga eyamukwanoko rape Reiki ali fine. Temanyi ali fine. Omuuliza mukwano gwange ne WhatsApp twogera. Ebyokayanira omwami kiri kitya? Tabiri munnyo tuli nnyo mu bimbeera zanoonya ssente Bata kano wakalabye Bata leero tukoze like ebyo tabiri munnyo. Engumi tamanyi nnyo ebya muntu struggle. Omanyi bya Lwasa Mary Bata? Lwasa omwami omukyala naye yamutadde gwabadde yafunye enjo. Anze cheche chingano genda kumbaga ezimusi wa bujulizi lwaki obumpesanga sana. Tuziye kayiba kano binyuma. Ani awandika Mary Bata? Nze nakawandika. Ne nkakolere wa producer Jonah. Yeah. Real audio, je baita real audio. Studio ye, sije baita real audio. Yes. Yeah. Jonah twamuyina ono wiki nga 3 emabega. Bajita real audio. Yes sir. Okay, ndoza go yakola audio tebyali mu ku mastering manyina kuzina bayimbi balina code eyo ndi mpa Jonah mumpa nkatwaleke eri wa batch skills owe wa anero yakikuba bukubi bambi yakikuba buko manyi Jonah ina vibes zange nange ina vibes ze kutubera mu studio to creating atuyiya tuina nyo music mufe so kyanyangwira kubanga naine team yange uno mwana ange K Universe muwandiisi ne tukikola ne kigwa. Okay. Yeah. Sound mulungi ku scope akayimba nkawulira katambulira dala mulungi. K Universe go ayimba naye obonsangayo. Yayimba ne. Onsangayo yayimba ne kemisera. Just inti yaliwo nakwasaganya. Asi onjaga tutunulire music ono lockdown abayimbi batadezi album go bakanyiza single album ejaddi. Album yange egenda kubeja this year. Bajita My Story.
anytime from now mugisuubire. Okay. Yes. Okay, tutunulire mu mbeera eyo DJ setting akayimba akapya tugenda katunulira nzene ku message zammwe bannayuganda nagambye ku noti 784 kugenda okuyitowereza ka message yes uzaiva kasozi waweereza dda ogamba yes akantu waweereza dda ogamba Mary Bata mukyala mwagala nnyo banje bali batubuuza in fact twakubira ne ku simu wano nga batubuuza Mary Bata ali kuki batugamba wali mulwadde bituufu kye biro twagamba twawulire ku ngambo Mary Bata badde mulwadde ali fine omuntu omanyi katengeje tukolera mu bantu otuuka oluusi senyiga bakasenyiga katono ki covid ekitontono katono yengamba talinteekako ndwadde z'abamisiri oyo covid saakumulwala naye nga kampitamuko kasenyiga abantu omuwagizi aba atya nnyo olw'ensonga batayagala kinkoonako bwano wayimba kaluma Besigye geto gradiator mukwano tekamuluma nali Bobby Wine nali olw'ensonga nti ye yakawangula sobola kumuluma okay kuchenekana zebuna betu katufuna kayimba kapya ka Mary Bata kanako kakyali kapya Binuma ne katufunula kapya ketugamba mu countdown message owereza kaje ku number weziti katambule bwikati kano kakyali kapya ka Mary Bata katusabu kuli tukomewo tulabe tunafuna wano ku voice notes in case tusobola ne tuwereze nnyo message kwa voice note tumanye winzo okuwemula tetuba sure so chovola soka kusengeje bwana ne katufuna kayimba kapya tukomewa kasiro waliwo embaga ze twayimba n'osanga bwe wayimbira mu myaka ng'etaano mu maaso nga mukadde okusinga kituufu senkana generation eyo nina okunona ne bano nenkana nabo n'abato bensomye nabo bali mu P5 nga nze ndi mu S1 you know so that's why nze mbeera nzija eno n'eno kubanga sikwendi nze nina okubibakolera nga sinavaako kituufu tune eno video wagisimulude video tugenda gishootinga this coming week. Yes. Project ya kabi nungi touch eno Bata abantu basubire nti egenda bairangawo vibe obojja kuddako eri nero no ne bali abantu bafa emikolo n'embaga kyemmanyi tinze ndi muyimbi akuba styles zonna versatility kuyimba kyenyimba space genda betali Avuddemu nga nyimba because nzawandika nzayimba you know so abantu be expecting Bata okubayimbira kyonna ekizenze sina style emu kati album gye ngamba gyendeeta muyinza n'okumala ebbanga nge wanise yamanyi nga temumanyi nti nze mwana ayimbye oluzungu tosala ki so bambi balinde bulinzi ndongo kubanja basabe bulamu endongo weeri akayi ndongo ijalina akayimba kagenda okuta anytime bakaita I mean it ke universe jali ali fine ntumirako Roger Saluka that is my brother gwenzirako don MC kutumiddeko n'ekiganda kyange don promoter ntumiddeko even ne don MC angambye kwali omuyimbi naye mutumiddeko ntumiddeko MBM team mwena yes abana ba MBM bagala nnyo waliwo n'omuwala gwe ne mu Sudani Stickman mu Sudani Stickman naye nkwagala nnyo kaganda kange mwebale nnyo mwebale kumbeereramu mwebale kubanga mwana abapresenta mwena abatubedde mu lockdown mwebale baba DJ bano bakoze batya CEO bazanye endongo yo DJ bange bannayagalira bonna muzanye endongo y'omukyala wa DJ waliyo n'egyotuka mu kifwe n'ogamba mama bano bannayimbe bano abayimba abanetfe batuta bayimbi babbana eno bajajjirya eno kaboogere bajajjirya anti abaali abaraga kati ate rent bebafulumya mu mayumba enjala beeruma njagala kubebaza sina kyakyenyinza kuba okujjako bongera omuziki n'okubasabira okay nga tusibula askofu bakobese mberi bana Uganda tuveosi otumulike akayimba kano wiki ejja tugenda tutandika kasumukula mu countdown endongo keyogereka abinnuma kabadde kavuga kembadde nsinga okutegeera ennyo ne kasale sene kana ataka pya akakkiriza gana mujja kubanga mukanyumirwa mpola bakobese mberi askofu tubenga tubata tugenda balekera nambemu eri nera abakyala bano mbagadde otunulira Queen Kaba Shiba ali ku nambemu akayimba kwata bulungi Spice Diana abadde waawo birika abadde abakyala mwefuze endongo mugiterere ddala wano tunulira mu countdown inamu abakyala nga bana kitegeeza at least abakyala ekibalancing abakyala tibikyali eri mbalina kuba mufumbiro obako busembe sikofi tuviwana imba ketuze nako nyimba Mary Bata okoze nyingi tunuleka tunakola project zino zikyali empya walo kano kabinuma abinuma ono wamuta abantu ne bamwagala lwaki tuyimba ku Besigye akalulu
kalabirwako kaluma omwami oyo kuba nze nzijukira kuva nga ndi mukyalo nga ndi mwana muto Besigye yesimbawo so kati ebbanga eryo lyonna amazima gali nti obugumiikiriza nze buba bumpedde naye ayagumikiriza nnyo ne kamukuba nnyo kati nagenda olwenga omukwano gwendimu gunuma nenfiringako ku bulumi bw'akalulu obwo because ndi mukwano my hubby is not around alifa so nenfiringa that pain nenfuna emboozi okuva mu bawagizi bange ng'oli agaba naye long distance relationship ogikoze otya ogisoboke